nako okuyira ejjana era entegera zaffe za njawulo era oli mu ntegera ye naye puroguramu ye jana naawe entegera yo munnaaye tugamba puroguramu yo ki jana okusimisa Allahu jalla jalaalu. Teri muntu nga yasiramuka bulungi nasola shahada oba nazaliwa nga musiramu ng'ategeera bulungi nga tageti ye kunyiza Allah. Ffe ng'abantu ffe abasirika eyo naye bo puroguramu yaabwe oba tageti yaabwe si kunyiza Allah. Baaduna baad, ffe nga ffe twekafuwaza, ffe nga ffe tuyita bafasiq nti oyo munonefu, naye oyo gwoyise munonefu puroguramu ye ne tageti ye jana. Kakati bannaffe basalafu salihin abalongoofu abatusooka, buli bwejogera ku kigambo ekyo nsaba kamera zo zonna n'amagezi go gonna ogateeke ku batusooka bali abaafa. Naam, ba aimma abaana ne battabi'in ne basahaba mpaka ku mubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Tageti ya fenna ittiba'u al-huda, ittiba'u al-huda. Fenna tugezaako okugoberera obubaka oba wahi oba amazima. Ekisookerako ddala basalafu salihin bali balina empisa zaabwe ennungi mu kusomesa umma, mu kwejjukanya, mu kutereeza bannaffe abagenzi astray ku ddiini. Kiri haramu obusiraamu okukwata n'ovuma muntu ng'oli mumutereeza oba ng'oradda obubuze bwe. For example, n'okola ensobi n'osomesa ekikyamu kati ne baagala bazze ensobi yo bagitereeze. Kiri haramu okuteekamu ebivumo wasukhriya n'okujeeja. Bwe kibanga nze nkoze ensobi mu ddiini, sawa ndi sheekh oba siri sheekh, ensobi yange ebaawo era n'ekitiibwa kyange al-ird kisigalawo. Bw'oba oli mu kuntereeza ensobi yange ku busiraamu tonvuma. Oyinza olowooza nti oli ku kituufu kumbe oli ku khasaara. Gwe wano mu maaso ojja kulowooza nti ntereeza umma. Naam, babakoze kino kati n'obatereeza, gwe ojja kulowooza nti otereeza umma kumbe oli mu mazambi nga tomanyi. Ojja kulowooza nti oyanukula sheekh kumbe oli mu zambi ate ddala. Bwe mba nkutereeza ng'okoze zambi oba neradda nenkwanukula, mu kwanukula kuno waliyo empeera z'enfuna fil islah, ne kantanda nentekamu okukuvuma eyo zambi gifuna. Naam, mu kutereeza omuntu alina ezambi lyakoze oba alina ensobi gyakoze nogezaako omutereeze, kati buli bwomutereezako oti nogattamu okumuvuma asukhriya n'omujeejajeeja bwoti nga atalina makulu. Tokomye ku ekyo n'oyiwa amazzi mu irimu ye gye yasoma.
empeera ofuna nezambi nokola ki nofuna zambi ki lyofuna okuvuma asubu ashatmu okuvuma kakati baganda ng'ebitiibwa tubire n'empisa nga tutereeza bannaffe gulayini ffenna tulina akhta tulina ensobi zaffe ate tukozesa olulimi lwolwo bubi nukakkanya abantu imam Shafi'i Muhammad bin Idris al-Shafi'i yatugamba ihfaz lisanak la tadhkur bihi awrat imri fakulluka awrat walinnas alsuni igamba nti owaayi muwali mugwe kume olulimi lwo lukuume bulungi la tadhkuru bihi awrat imri tokozesa olulimi lwolwo mukwogera obumogo bwa banno mukwogera ensobi z'abanno ku muzindaalo tokozesa olulimi lwolwo ng'okakkanya abanno ku muzindaalo nti sheikh gundi khata yakoze ensobi eno niino tukikolanga tokozesanga erimizo oba olulimi lwo ng'oyogera ensobi z'abanno lwaki fakulluka awrat gwe wenna ojudde bumogo walinnas alsuni n'abantu bennyini abo buli mukukakkanya kati boovuma kati balina ennimi zaabwe era nabo balina obuyinza obudda ku luzindalo ne boogera ensobi zo kaakati bagana ebitiibwa twewale okwekakkanya ku mizindalo eyo si nkola y'abasalafu tuswaza abasalafu abatusooka kubanga erinnya lyabwe twalireeta ne tubetimbako kati obaswaza buswazi basalafu swalihin ensonga nkulu nnyo tetuganye okutereeza bannaffe niwaliyo shurut conditions eziri awo si buli aveeri agenda tereeza sheikh si buli aveeri yagenda mutereeza ate munnaye ojja kwewuunya abo walimu baffe tebakyalina kitiibwa bashuyukh ne ilmu tekyalina kitiibwa yagwamu dda ekitiibwa kyokka imam Shafi'i yagamba era mu bigambo ebirungi gambe nti ra'aytu al-ilma sahibuhu karim walaw waladathu aba'u li'am mubayiti eyo mpanvuko naye yagamba nti ra'aytu al-ilma sahibuhu karim ze Shafi'i Muhammad bin Idris nalaba ilmu irimu eno nanyini irimu nga wakitiibwa yani nti yalaba nti nanyini irimu eno anakwata Qur'an al-Karim anakwata ahadith z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam karimu wakitiibwa naye kati bwewalimu bawansi buli omu avaayo nayanukula sheikh buli omu avaayo ne hadisi bbiri tamanyi nti ntuufu basi sina ntuufu nayanukula sheikh ilmu tekyalina vali nabashuyukh tebakyalina ki tebakyalina value omwana wa P3 P4 ayanukula sheikh sheikh akoze ensobi omwana wa P2 ayanukula sheikh sheikh alese fatwa tokitegedde bulungi novayo nowanukula sheikh ate nga okyali kadogo mu ilmu ilmu tekyalina manufaa ekyandibadde kituufu ku nsonga eyo sheikh waba akoze ensobi mu kulamula mu fatwa
wali akati akabeera waawo nekamuyita nga fensi eggwanga tetunafuna anavaayo oba tukyali ku fatwa ya sheekhe wavaayo olukiiko nolugamba sheekhe gundi okoze ensobi taala jangu lwaki wayogera kino nakino nakuwa ensonga ze bwekibanga nafu nimumutereeza ye kennyini yakoze ensobi yalina okuvaayo nentereeza eri abantu nti owaayi olunaku lweruti nali ku masidi ku jjuma nensomesa kino naye kifu ekituufu kyekino wallahi bwe tunakola ekyo tujja kukuma ekitiibwa kyabawalimu naye wakuba kati abantu tebakyalina ikhilaas mu ilmu tebakyalina ikhilaas irimu bagisoma busomi kugenda mu maaso nange fuke sheekhe kyolaba kati omuntu wakola ensobi mu ggwanga kabeere sheekhe munene dakika 2-3 nga abantu bavuddeyo akole erinnya ku sheekhe munne kati byavuze nga baba bayimbi oli yagenda ne bamukuba oluyi namugamba owaayo bakubye oluyi naye tozaayo yadde ffe kwoyo tugenda kola erinnya era yalikola naffe bimwagala okuleeta mu busiraamu sheekhe gundi akoze ensobi ntono naye nga mumanyi alina following nene nakola ensobi bwatalina following nokozesayo advantage nomwanukula nofuna abawagizi eyenkola si ya busiraamu eyenkola si ya busiraamu ekyandibadde ekituufu bashuyuukhu bamuyite bagambe owaayi wakoze khata bweti naye ndayotereze ye kennyini nakomawo ku muzindalo wano nagamba owaayi nayogedde kino nakino naye ekituufu kyekino awo sheekhe ajja kuba n'ekitiibwa abali babikola nnyo naye kati simanyi lwaki bayononeese nabo bashuyuukhu wawe tanzania eddako awo nga wewabeera obutankanya mbe walimu sheekhe agire fatwa nga nfu batuula edda naye kati simanyi sheekhe nakomawo nagamba owaayi basiraamu nakoze ensobi wano naterezaawo naye bwe bakivaako ekyo saa zino bakaaba nabo balingaffe nabagambye mu maaso awo bamustamiuun ne bashuyuukh tewagenda kubawo njawulo tewagenda kubawo ki njawulo nabawalimu bennyini akaseera kajja kutuuka nga sheekhe akuta ekkanzu nagizinga bulungi bwati ne sheekhe munne nazinga ekkanzu ye ne batekawo ki gaadi ne batandika okweku lwaki wayanikudde lwaki osomesa bifu lwaki lithan ebintu ebyo lwaki biremeddeko nnyo kubanga ensonga nnene daawa teyinza kulaakulana mu ggwanga nga tukyalina ebintu bwe bityo bukyafu bwe butyo tesobola erero mu mesagi nsabye tuwe ku bwalimu ku bitebe byonna balekeraawo okuteeka mu bavubuka abato bano abajja mu irimu okubateekamu ebigambo ab'ekibuli ne bakwata bavubuka abato mu ilmu bashuyukhu b'enkya ne babateekamu ebigambo nga bya bukyayi eri abanakasero oba abenakasero ne bakwata abavubuka abato bashuyukhu abankyali mu ilmu thanawi awo ne batandika okubaleeta oli muvubuka mulungi tugenda kukwagala tugenda kuba imaamu naye ab'ejjindi babi nga nsonga gyaleese ya bukyayi bashuyukhu batye allahu subhanahu wataala naddala abakulembeze b'obusiraamu nemuvubuka muto myaka mitono nyo gyendina ku nsi ne mwerimu naye ofuna mulimu nakuyita nakuteekamu ebigambo nga byakukyayisa sheekhe munno negamba abeku supreme babi nnyo tukolanga ensobi nokolaki nogenda eyo niwawano nagamba nti owaayi ab'ekibuli babi teyakutaananga nogendayo era nokugendayo bwoti
oba okafuwadde omwana akula ng'alina embeera bwetyo wallahi alazim ndayira allah subhanahu wataala yantonda abo bashuyuku abakadde bali balina ensonga zaabwe nga ziri pasono nga si za ddiini ezabaawula na kakati saagala naffe bakitusiige fe batwesonyiwe tukwate nkubo zaffe nga tetulina buzibu na muntu wakati wallahi baganda bange mbagamba levo etuuse kati nga omuvubuka omuto ow'ekibuli sheekh emyaka gyaffe egyo 32 kudda wansi wallahi nakutama nakuteekako obukyayi gwe kubanga osalira eno naye ngaensonga talina ensonga gyawa bakadde be batugamba muli babimbwe muli bakyamu olaba kati obukyayi butambudde generations bannakekadde tubireke tukole eddiini tukole obusiraamu wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu allah yabigaana mu quran alkarim yagamba wa'tasimu bihablillah mwenyereze ku la ilaha illa allah muhammadu rasulullah wala tafarraqu temawukananga nimujja nimwekwasa hadithi y'omubaka muhammadun sallallahu alaihi wasallam empanvuko hijjatul wida nga natera okufa yagereka mu bingi naye mubbe yagamba nti inna nawangala mummwe basahaba mmwe baadi oluvannyuma lwange muhammadun sallallahu alaihi wasallam fasayara ikhtilafan kathira ajja kulaba enjawukana ennyingi muganda wange enjawukana waliyo gyoteekawo nga ya fitina kyolaba sheekhe mukadde waffe hafidhahu llahu taala muhammad bulunga ekitabo kye nakisomako nga kyali awalul idad naye kyali kirungi mu hadithi eyagireeta natafassala tafsiri ennungi namwagala nnyo yagamba nti yadde ikhtilafaati zijja kubaawo eza diniya wa duniyawiya ez'eddiini ez'edduniya yagamba nti wujub ijtinabuha kyatteeka okuzeewala sheekh yakiteekamu mu kitabo ekyo ekiyitibwa addiinu nasiha sheekh waffe munauganda yakiwandiika yagamba nti wujub ijtinabuha kyatteeka okuzeewala enjawukana ezo tubeera mu abo abateekamu omuliro mu njawukana waliyo oli nga ye mulimu gwegwakuteekawo njawukana from generation to generation ebyokwegatta tabyagala nga ye programu ye munnaaye nga teyagala basiraamu bakoleki kasita olaba abantu bwe batyo manya nti balina we bafunira nga tetuli wamu kasita obalaba abantu bwe batyo manya nti waliwo bakolaki webafunira nga tetuli wamu teri muntu bannange atyagala okwegatta essanyu lyo limanyi nga ffenna tuli wano ku majlis ala ffenna enjawukana ze yali ayogerako afdalu salawatu llahi wasalamihi wabarakati alaih zaali eza fahmiya fi lmasail enjawukana ezentegeera mu erimu zenjawukana entuufu ez'omushariha ezitalina buzibu ezibayita ikhtilafat alulama rahma si zino nze ndiwo ejjiini ezo zizo ezo zizo omusiraamu tatuka ku levo esinguka musiraamu nne eyo levo nkyamu ya shaitaniya iblis yakola kinene okutwawula bajjama kati kifuuse katemba buli omu kati akola bibi kasita afunayo abantu 2-3 ng'ate kalinayo akapande ke nze ndiwo ejjiini n'ejjiini aljuma wazuhuri kasita ikhilafu inateekawo ekikyawo
ensonga ne bamuyira ssente awo gavumenti yaffe si balyaza amaanyi era bakuwa era ojja kusanga mu maaso awo emyaka nga 15 wajja kuva ekibinja ekirala nga nabo mu masaili bafunye enjawukana ne bateekawo ofisi yaabwe ng'ekatwe oba ematuuka eyinza okuba kale nga ffe bazolekawo ekyabwe nga ne bafuna enjawukana mu umma ala sabili example allahu akbar okuteekawo n'emikono wahakadha allahu akbar nokolaki kati enjawukana yabamanyi ati wajja kuvayo omuntu nga yagambye ffe jjaffe tuteeka wano wansi abo bakiteekawa waggulu kati ffe kitebe kyaffe tukiteeke matugga nga mishoni yaabo bafune sente mu gavumenti ezo ikhtilafaati bannange bagolowezi bannange mu Uganda tubire n'amagezi oluusi nga tonavuma musiraamu munno nti mukafiiri tubire naki n'amagezi ikhtilaafu zirina okubaawo fi lfahami nga tusalira wamu mu masjid wali enjawukana ey'empale empale eri wansi ono agamba nti sikolagana naawe eyo eri waggulu naam enjawukana eyo yandibaddewo nga ffenna tuli mu muzigiti ihdina sirata almustaqim nga munno ali wano nga talina ng'empale eyo eri waggulu gwe yo eri wansi ngono gyebaita ikhtilaafu entuufu ng'amagezi gammwe tegakwataganye ku nsonga naye nga musalidde wamu mu muzigiti tewali mugobye mu muzigiti n'omugamba kati mmwe mugende eri kwalidina ffe tuli basiraamu nam emizigiti gyonna gya allah fa inna almasajida lillah emizigiti gyani gya allah era nze nsalira wonna wenjagala toyinza kungoba mu muzigiti toyinza kungoba wano toyinza kungoba enakasero toyinza kungoba wa kubanga gyonna emizigiti gyani gya allahu subhanahu wa taala togoba bantu temwawukana naye kati nze mwe mudde eri lakum diinukum waliyadin eyo tejjawaawo bannange bali fi li'tiqad munzikiriza oyinza okyogera bwotyo nogamba pasita good laka diinuk waliyadin naye kati musiraamu nno kimugamba otya olaba lahu fahmu laka fahmuk olina entegerayo masala nange ina fahamu yange ekyo tekitwawula naye i'tiqaadi enzikiriza yakolaki izo twawula kakati bona goba abantu bagende eri walidina oba gobe bave ku walidina oba bave nakasiru abantu nobakolaki daawa kikaki abo olina basembeza niwasomesa ekituufu bogobyabo enakasiru bwolina osembeza bakomewo abakweyisa bakomewo muzigiti obasomesa ekituufu kati bona bagoba boti bali bisomerawo olede bosomesa banno bakutegeera dda empale ziri waggulu n'ekirivu kwekiri ate nenca bwolina ndibwe kikivirako kati bawalimu okwevuma ngaalaba togenda bitegeera toliiwo kati buno obubaka bugende waggundi mubaleke bajje muzigiti kino nkyogera nyina kisigalako muleke abasiraamu bajje muzigiti ebbanga libananga balina shahada mubaleke bajje muzigiti kati bonna abagoba boti tebagenda bitegeera kubanga tebaliiwo ate bano abasazi b'ebirevu ne subhanallah abali ku nsonga y'omubaka muhammadun sallallahu alaihi wasallama banditudde emabega bano abakweyesa ne bakolaki natula mu maaso nobasomesa sona z'omubaka muhammadun sallallahu alaihi wasallam ate munne esinga okwewunyisa
si kyateeka okubitegeera. faman shaa falyumin man shaa falyakfur. ebyo kyebagenda ebitiibwa zizimu ku akhta zetukola okweradda okweyanukula ku muzindaalo si kirungi. wallahi nibankubadde nti gweyanukula system siramu oba nga fasit kapere Sheikh Umar munansonyi okuleeta erinnya lino naye kalireeti tutegeere obukulu bw'obusiraamu ne lwaki obusiraamu bwayitibwa busiraamu lil aman wassalaamu. naye oba nga Sheikh Umar owewa omusimu wedduwa oyo owenansana si sheikh naye lakabu bagimuwa era yakikuwa ogamba Umar tewala ayinza kutegeera era sheikh eki Sheikh Umar. naye oba nga ayogeddewo byo ku busiraamu nga byakola siba busiraamu sheikh yenna tokkirizibwa omwanukula ng'omuvuma, tokkirizibwa okumuvuma. Temutamanyi nti kasita weetukuza booti nammwe batudde wano kasita weetukuza booti otandika okulaba nga abalala bonna bafu gwe mutuufu wekka. Okusasira kwa Allah jamaa okutegeera suna z'omupaka gempale ziwaku nekyefu okiina kusasira kwani kwa Allah era mwebaze nnyo. Ate munno oli mumalu omubuze Allah okumubuuza kugezesebwa. Allah amugezesezza. Sheikh Umar kamwita Sheikh banga kizibu okutegeera n'abamufana n'abalala kati bangi gwe buli bwemulaba booti tosanyuka nti yabula nze alhamdulillah. Nedda olina omumukabirako ku maziga, olina omumukabirako kuki olowooza ze gwe Allah kimulema gwe Allah okufula Umar namufula gwe agola Allah kimulema ekyo. Kati Allah yageyesa sheikhe oyo kale yageyesa omwami oyo. Era bamanyi bali banyola hadithi eya Aba Huraira Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi radiyallahu anhu eyajja egamba man ra'a al-mubtala erimu edduwa ey'omuntu waba asanze munne ng'alina obukendeevu ku mubiri gwe oba nga yagezesebwa n'ekigezo kyonna. Abamanyi bali bavunula hadithi eyo. Okugezesebwa kwa Allah munnaaye si appearance y'omuntu yokka nti ono mulema oba obwongo bwono bulimu nukuswanu wabutabika nogambe nti Allah yagwagezeseza yekka. Nedda, waliyo okugezesebwa okwa maanawiya walhinsiya. Maanawiya kwe kuno kwe tulaba talina kugulu mulema alina obukendeevu ku mubiri gwonna. Kati waliwo ibtila okugezesebwa okulala nga munno nga akola arkab min alkabair au kabir al-ithm, munno nga yeetaba nnyo mu mazambi amanene nga teyenenya nga yanyiikira mu mazambi. Manna ako kamooko ku munno kasita olaba munno nga yina ezambi lyakola nga ddene tosanyuka mu mutima nti kasita nze wallahi mukabireko amaziga kubanga kigezo kinene era Allah ayinza okukikuwa. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ويبازي الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. gwe watu osobola okunywa mwenge ng'olaba tekisoboka okunywa omwenge. Sulaiman nywa omwenge kati munno agunywa nga musiraamu musaasireko. Toseeka ate tokola sukhriya n'omujeeja towanukula muntu yali si musiraamu
newankubadde nga nze navuma obusiraamu tomwanukulanga bubi n'omuvuma wa idha khatabahum aljahiluun qalu salama wa idha khatabahum aljahiluun qalu salama hakadha bwatyo mukkiriza min sifaati almu'min ezimu ku sifaati ez'omukkiriza wa idha khatabahum aljahiluun qalu salama bw'abanga afunye challenge ey'omuguyaguya oba atali musiraamu n'amuvuma n'amukakkanya qalu salama omwanukula mirembe tozaayo ate backfire bakuvumye kiro emu gonozayo kiro meka birya kati temuvuma bantu muntu oba akoze ensobi tokolaki tomuvuma ate waliyo abatabuse abagamba nti okwanukula okwo okuvuma nokakkanya banne navayo n'agamba nti eyo hikima. Allahu akbar. Okakkanya shekhe munne hikima avayo n'agamba nayo hikima era n'agamba nti waliyo hikima nga yakuwa muntu embooko, waliyo hikima nga ya kweta muntu mu lwatu nga ya hikima, waliyo hikima nga ya kati ng'okutta omuntu nga ya hikima. Bino bituufu naye hikima ate ey'obuvuma eyo sigirabangawo. Hikima nga yakuvuma lwakuba oli avumye obusiraamu n'avuma Allah n'omubaka we Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kinaawe n'otandika olinga kino bya kino ebigambo binene bwe biti nga biva mu mwalimu. Bannange si hikima si hikima. Kati singo kati okutawanya umma omutuufu mu butuufu bwe agamba hikima, n'omukyamu mu bukyamu bwe mukuvuma abantu mu kukola sukhriya munne naye agamba nti hikima. Kati hikima buli omu agamba ki hikima. Bane mbadde nsaba tweso nnyo akagamba hikima tukawayiriza nnyo, buli omu hikima avumye munne, eyo ye hikima entuufu. wa idha khatabahum aljahiluun qalu salama. Ombuyabuya babanga nze nakuvuma nakukakkanya gwe mwanukule bulungi n'essanyu era mwanukula okwo nga bwomusaasira kyalikola kimanyi so sikuzaayo backfire banvumye naye nkakoleki kanvume bazina samekano kati bannange eyo enkola si ya busiraamu. Arudud nga terimu empisa. Omuntu aba akoze ensobi tomwanukula bwotyo nozaayo bwotyo nga bukakkanya. Oyo munno alina abaana, alina famire, ate yasoma, alina abayizi, goze ku muzindaalo n'omwanukula. Allah subhanahu wa ta'ala abigaana n'omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Era mu kwanukula okwo okukyamu netwewa ebinnya ebivundu. Nagamba abo bashekhe gundi bashekhe piraawo gambo ebityo bashekhe ki piraawo bashekhe ebigambo bingi biri awo bashekhe media hakadha nomuwa laqab enfu oba laqab enkyafu kiri haram omuntu okumuwa laqabu enfu. Allah yagaana mu suratul Hujurat, abamanyi bagikazaako erinnya erya suratul Akhlaq, sura ya mpisa mu Qur'anul Karim, aya mpanvu. Era yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wala tanabazu bil alqab bi'sa ismu al-fusuq ba'da al-iman.
Allah yagaana okwewa ebinnya ebivundu lwakuba munno akoze zambi mumuyita sheikh gundi sheikh kiwato oba omuntu nakola ezambi oba mu masala mufunye obutakolagala mu masala nogamba sheikh pirawa bagala nyo ki sheikh muceere allahu akbar kabira Allah yagaana kama nti wala tanabazu bil alqab temewa ebinyi bivundu bi nickname alqab laqab ni nickname nzoba nga linnya yo egundi ne bakuwa erinnya eddala kati laqab nickname nga Siddiq Ababakar as-Siddiq nickname nennungi simbi Allah yagaana okwewa ebinnya ebivundu ebibi bi'sa ismul fusuq ba'da iman toddangayo munno nomuyita nomwe ekinnya ekivundu nogamba fasiq huwa oyo mulonefu awo tebalina byebasomesa abo nga sheikha agambye qala Allahu ta'ala qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam gonogamba nti oyo aleekana buleekani jama nzo kuba nga nze mufunze ekawano mumwe batuufu omuntu nayogera ebigambo bisiba obwebbeeyi qala Allahu ta'ala wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam gonogamba nti aleekana buleekani oyo temuwuliriza oyo bannange oyinza olowooza nti gwanukula nti Sulaimaani oba oyanukula Fatima oba Sumaya waani manya nti basita asoma bati Qur'an al-Karim ne ahadith oyanukula mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tarfa aswatakum fawqa sawti an-nabiy tiri haram la tarfa toyina kola raising the voice esiri muganda kumbaka Muhammad fawqa sawti nabi kati ono ombaka yafa sallallahu alaihi wasallam talimu kati ebigambo bye wali abisomesezza gunogambe nti aleekana buleekana sukhriya na oba tuli fenna banange eddiini yaffe yampisa era eyagala nnyo ki la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa min nisaikum min nisa asa an yakunna khayran minhun surat al-hujurat Allah yagana la yaskhar qawmun tovulunga banno tozoleya mulimi lwaffe lwekivubuka tokakkanya tozalawo abannu qawmun ekibinja kimu tokkirizibwa kukakkanya munno muzalawo abejjindi balinayo gye bazalamu abejjindi la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum munna kisoboka okulaba okubeera nga ekibiina ekyo kyemusisamu amaaso abantu abo ne babeera nga babbeeyi mu maaso ga Allah okusingamu naam kisoboka okubanga mwe muyisamu amaaso babbeeyi kusingamu tulowooza nti empale ezaffe kuba wansi n'ekirevu nga tukirina kikituyisa basalafu obudde butuuse baswe bazine bajja kwazina basaagala nzimu saagala nnyo okubiisa abantu mu ddarasa abantu balaba bano batudde muziki naye nga tebatudde ewaabwe batupiira mu mbooko anti bakazi baabwe babawasa bamuffe munna bwatuuka ebyo bagamba kiki ngaoluddeyo ati sheekhe yatwala kase leero ne batandika n'okuvuma basheekha bataliiwo kyolaba basheekha mubantamaavu kati teeka kuva n'omubwenzi ithan kyolaba nze mbajagala nkyamulye ku budde
abantu baddeyo bi'awnihi azza wa jalla. Idhan la yaskharu qawm, tovulunga bantu gugubera Allah kusaasira empala yo nebeera waggulu eyosoonya omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nekiriva okukireka nekikula eyosoonya omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tekitegeeza nti gwamalayo era totoli mulongoofu eddaala eryobulongoofu tunalituukako. Nam alhamdulillah wa ba'd. Bagana ngibitiibwa babene bagambe Sheikh Muhammad yansindise wano ate nga Sheikh wa tafsir ne byafaayo nawe inshallah badde nsaba tufune aya emu yokka eno bi'awnihi azza wa jalla tugende nayo era nozemu aya eno
mbadde nsaba nga sinagitandika insha Allah taala isma'u minni bi adhani alqulub qabla adhani aljawarih kubanga nkulu nsaba mumpulirize bi adhani alqulub n'amatu g'omutima bali okuwulira okw'omutima adhani alqulub qabla adhani aljawarih nga tunaba kuwuliriza okwesa okutu nsaba owulirize n'omutima awala kubanga buli bwokozesa omutima kizibu nnyo ensonga y'okudduka naye okutu dakika 2-3 nga kozesa ekituva muno muziri nga tokyabijjukira yadde nithan mbadde nsaba inshallah tuwulirize bulungi ebigambo bino singa byali byakuwandiikibwa bani biwandiise ne kalaamu adhahabiya ne kalaamu eya zaabu kubanga byamakulu nnyo kati era sigenda kwawukana ku nsomesa yaffe era empangala y'abasalafu entuufu bi'awnihi jalla jalaalu suratu al-hujurat aya 6 mwenasomako paati esooka yokka insha Allah taala tufunemu omulamwa mu dakiika ezisigadde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله سبحانه وتعالى يقول من سورة الحجرات أمن يبسموا بونجي مدينية في الإسلام باجيتا سورة الأخلاق سورة الحجرات باجي تميرينيا سورة الأخلاق nga sura yempisa era bw'osoma sura al-hujurat kuva bidaya omutandika sura eyo mpaka eri wansi eyigiriza empisa zokka yerimu la tarfa aswatahum fawqa sawti an-nabi ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakun mulimu innamal mu'minuna ikhwa mulimu wa in ta'ifatani minal mu'minin يعني اجدين بسيا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إن الذين يغضون أصواتهم إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات بوسمي الصورة وجاب سانغام آيات زامبيسا زكا اليوم بوسمي الصورة يوكا نورا سمانا وبويني بسبسان بنيو وين والبوت obusiramu bonna oba obufunye bwoti buli bwosoma suratul hujurat tafsiri yayo n'ogikwata bulungi obusiramu bwo oba okute bwoti mu ngalo ng'omuntu akulaba okukubu entambulayo enneeyisaayo byonna bironda mu sura eyo idhan Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abange mwabakkiriza in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyan yagamba nti bwe mubanga mujiddwa omwononefu namalakira amawulire musoke mukole research mukole ki research kasita olaba obubaka bwonna bukujidde owaayi fulani yakogeddeko kino banofuna amawulire gonna nga si malungi fatabayanu suba okole research bulungi okole bayan nga tona reactinga so okole bayan kizibu nnyo okutegeera fasiq omwononefu ng'aleese amawulire eno aya ukoona ndala gyembatwalako omuntu asooka n'afuna research okutegeera fasiq nife kyatulema eno aya yagamba nti ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu omwononefu obanga alese obubaka gyemuli musoge mukole research naye eno aya okugiteeka mu nkola bulungi olina osooka n'olisivinga amawulire ago bagaleese nowakolako research gonga amawulire bwe gaba mafu obanga si malungi gy'oli obanga gabulimba awo otegeera nti oli faasi teyagaleese
oba tuli fenna kasita ofuna obubaka oba amawulire gonna onosobola nokola research gana mawulire genfunye gano matuufu noyita gyoyita yonna yonna noyita notegeera nti mafu awo otegeera nti ono yalese obubaka omунno munonefu lwaki lwakitiibwa kyoyo na oba direct nga kizze omuntu nga yamanyikiddwa faasi munonefu tumumanyi kukyalo nti mulimba kadhaabu musajja mulimbawe bwaleeta amawulire oyo okyalimu kubuusabuusa omumanyi muki mulimba so ogenda okola risaaki naye kwono gwotamanyi omubuusabuusa fasit abu salih mulongoofu oba munonefu oba omubuusabuusa nga tumumanyi sooka ononeze ku mawulire gakuwadde kituufu guno ne gundi abadde anjogerako nga sinamukuba lwaki abadde anjogerako oba nga sinatwala ku poliisi kasuke nfune amawulire kituufu yanjogeddeko bw'onoosanga nga teyakwogeddeko kati oyalese amawulire aba afuze fasit olulala kijja kukwanguyira okubajja n'ensonga eyo kimanyi kijja kuba kizibu okukitegeera naye kasita tujja kitegeera okitegedde alhamdulillah rabbil alamin lidhan abantu bangi kati balimba bakimasamya alhamdulillah mawulire tulina abantu bangi baki balimba kati kabere sheikh kabere omuntu wabulijjo kati qiyama etuuse jama qiyama etuuse wallahi bawali mubalimba abasinga obungi si bonna kati namba yabwe ejjudde kati bangi si bonna naye bawali mukati balimba olaba sheikhi alimbisa sheikhi munni sheikh alimbisaki sheikh alimbisiza sheikh munni kumanya qiyama etuuse obulimba kigambo kinene alkidhib min akbar alkabair obulimba bufuse ensonga nnene mu kwawula abantu obulimba bufuse ensonga nnene mu kukaabya abantu amaziga obulimba bufuse ensonga nnene okusibibwa kw'abantu mu makomera obulimba bufuse ensonga nnene nnyo okuleka abantu nga bannamwandu obulimba bufuse ensonga nnene ku nsi z'abantu ezali ziyina al aman wassalaamu peace mpaka kati ku nsonga y'obulimba mpaka kati ensi ezo zikyabonaabona lwa bulimba kyali kigambo kimu ekyayitawo awo nga kya bulimba nekibonyabonya abantu nithan ekigambo bulimba kibi nnyo mu umma alkidhib bisababu ya nifaq obunanfuusi hadith ya aba huraira radiyallahu anhu waardah eri gyetumanyi fenna eya nifaq ayatu lmunafiq thalatha idha haddatha kadhab tugimanyi eyo nyangu nyumwagimanyi oba tugimanyi eyo katoddangamu okubayana nti sheikha mutuufu omukyamu bwoba tomanyi hadisi eyo ayatu lmunafiqu thalatha toddangamu naawe nokomentinga ku social media nti oyo sheikha yantama tona kyomanyi toddangamu kuvunula sheikha yena nomwanukula nga toyinza kuvunula suratul fatiha kasitago olaba nga sisobola suratul fatiha okugivunula sababu nuzul naam atoyinza kuvunula al-fatiha kuva ku ntandikwa mpaka wansi toddangayo okuvuma sheikhe nomukometingako kikyamu kubanga tomanyi anayanukula sheikh aba sheikhe munne gwawulirira gwe mustamia atula mu ddala z'aba sheikhe nekakutanda mu ndowoozayo noyawula mu sheikhe mutuufu ono mufu eyo zambi eyo levo si yo
lwaki obonabona n'ebintu ebitakukwatako gweoliriza ono aveewo oliriza omulala kola kyosobodde fattaku llaha mastataatu gwekola kyosobodde naye toddanga onogamba no sheekh mukyamu nange namulabirawo nga yakajja sheekh tomanya nti alfatiha idhan eyo hadithi ya Abu Huraira eri mu Bukhari ne Muslim nti wetulabira omunanfuusi ebintu mmeka min alamat wetulabira nti ono ayat almunafiq wetulabira nti ono tekimufuula munanfuusi munfune bulungi tekimufuula munanfuusi owa i'tiqad bamufassiruna ba hadithi eyo bavuna ne bagamba nti ezo alamaati essatu eza nifaq eziri mu hadithi eyo idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf ezo essatu ezo wa idha utumina khan tezimufuula munanfuusi oli owa i'tiqad ono ebyo kyebita nifaqu al-amal aw nifaqu al-fi'l lisabab al-kadhib lwa bulimba bwe obulimba siri muganda lwa bulimba nekimufula munanfuusi sooli owa i'tiqadi kakyete bulungi obunanfuusi annifaqu al-i'tiqadi obunanfuusi obwenzikiriza al-aqida bwe buno okudhaharisha oba n'olaga al-iman n'okweka kufuru wa shirki n'okungulu n'otulaga nti oli musiraamu era olina ffe byeswala muswala abeeramu naye nga mu mutima gwe mulimu bukafiri ennifaqu al-i'tiqadi bwobunanfuusi obwenzikiriza obukyamu bubi nnyo saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase abbe bubi al-i'tiqadi wewa Abdullah bin Ubay bin Salul obo nga wano baagera kirala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kati tugenda gende Makka tubayisemu eggaali tugenda kuzino tubakola ki tubayisemu eggaali abayahudi abo tubajjewo awo nnyini omukulu n'awuliriza obubaka bakuraish nti wayi Muhammad mukimu ekirimu ali mu kupulaninga eyo okujja okubasalako mwetereze kati abasajja mukuba mukyali awo nemulabe embalaasi zibayitako n'engamiya zibatemako emitwe yini mugamba ani atuta obubaka kati obunanfuusi obwo al-i'tiqadi eno hadith egamba nti ayatul munafiq thalatha ya Abu Huraira obunanfuusi obwo bwa fi'il si bwa i'tiqad obunanfuusi bw'ebikolwa ng'okulimba oba ofuuse munanfuusi naye si bunanfuusi buli obukyamu naye bw'oba twegenyereza bulungi obuno obunanfuusi butonotono buno bwetogeddeko obusatu bukusindika eri bw'onaatiriza nnyo okulimba kijja kuba kyangu nnyo okulibisa abantu nti abasiraamu ab'ejjindi baliwo batinosobola okubaka eyo mu bakulu ne bajja ne batwala ne batukuwa ne bakola ki annifaq obunanfuusi idhan kasita obeeramu obulimba idha haddatha kadhab bw'atonyumiza emboozi aba alimba bulimbi ne ku mutimagano ogwo social media kuliko abo balimu nga bo balimba wallahi alimbisa sheekhe munne ng'okyulidde leero n'okumira sheekhe gundi kyagere kituufu wallahi nga si kituufu naye nga lwaki abikola afune ffeemu n'abantu ridwan nas abantu bamwagale al-kidhbu kigambo kinene waliwo hadithi endala hadithi nyingi waliwo hadithi mpanvu bo yagera nti omuntu ayinza okuba nga omubaka yagamba nti
iyakum sallallahu alaihi wasallam iyakum walkidhib, mbewaza okukola ki okulimbalimba. Fa inna alkidhiba, mazima okulimbalimba okwo yahdi ila alfujur, okulimba okwo kukutwala mu bwononefu, n'obwononefu obwo yahdi ila nnar, kukutwala wa muliro, ate amazima bakutwala mu jjana. Then twebale obulimba. Kituuka akaseera ng'omuntu wallahi nga bamuwandikako dda nti ono mulimba fi qiyama, nga Abubakar as-Siddiq tumanyi nti yali mwogezi waki min sigari, kuva mu buto bwe nga yogera mazima, hatta qabda al-islam, nga tannabayingira eddiini y'obusiraamu eno. Abubakar yali mwogezi wa mazima. olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam inda al-Isra wal-Mi'raj we yagenda eggulu okukima esswala n'ebirala bingi biri awo, history empanvu. Mu kiro ekya n'akomawo. Kakati abayahudi ne bafuna amawulire nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbu yavudde mu ggulu. Yavudde ekiro kimu ekyo mbu n'akomawo tugedde kukya ku makyamu ng'ali wano mu Madiina, mbu yageze ku Baitul Aqsa, ffe gye tutambulira omwezi ne tukomawo omwezi, mbu yakoze eki abasajja abafera nnyo namwe mulimba ne gatambula. Eyo yali baali bakifudde nga point enamalamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaani, era naye kyamukwatako n'atyamu, nina bawate information nti mpawa Allah nga bagambe n'abagamba. Kati ne beesoloza nagamba awali omusajja wa Abubakari amukkirizzaamu, naye eno point naye genda musukkako kyemmanyi. Ne banoonya Abubakari, waayi muntu wekira Abubakari wano, ne bamuleeta yagamba nti waayi Abubakari musajja wa agudde eddalu, bulijjo gw'ovimba naye wano ng'olowooza nti muli kwa kitalo, kati mwese ogw'eddalu. Twabagamba ate waki wali obuzibu, mbu musajjawo mbu yabadde mbu muggulu eyo kiro kiramba, yabadde ku Baitul Aqsa. N'agamba nti yabagambye bwatyo naam, agamba nti wallahi bw'abanga Muhammad yabyogedde kadi sadaqa, Muhammad talima Abu Muhammad ayogera amazima sallallahu alaihi wasallam. Ate gwe munnaye mu magezi agawula ekyolabamu niyokwera nga sahaba wo wakumpi awo nyini ogamba nti sahaba alanso gweddalu, nabagamba mumwegerereze, kati ndowooza namulabi oli yamugamba nti wallahi obanga yakyogedde gyava wa Allahu ta'ala jalala. Ne bamutuma erinnya as-Siddiq, Abubakar as-Siddiq, omwogezi w'amazima. Era naawe omwogezi w'obulimba kuno ku duniya ne busukka bajja guwa erinnya erya kadhaab, omulimba saabalimba. Mtanisamehe ndugu zangu, lugha ya Kiganda imekuwa tamu sana, nimeshawasahau, mtanisamehe na muda umeshaenda. Wenye kufahamu lugha ya Kiswahili wako wapi? Ni wangapi? Tuko wadogo, lakini wacha dakika ndogo inshallah taala. Jamaa mtanisamehe, lugha ya Kiganda imekuwa tamu, ndio maana tumechelewa, tusiweza kutafsiri, lakini kitu muhimu sana tumezungumzia kuhusu adabu ama namna wa salafu salihin wa Abu Hanifa, Nu'man bin Thabit, Imam Shafi'i, Muhammad bin Idris Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal na wengine vile walikuwa wakiishi. Walikuwa na adabu, walikuwa wanapendeana kheri, walikuwa watukanane, hakuna kutusi mwenzake, wakiishi pamoja.
naomba insha Allah taala nasi pia tuwe na hali kama hizo biaunihi azza wa jalla, jiepushe mambo ya kutukanana, kutusi huyu kafir, huyu mnafik. Hizo sifati si nzuri jamani. Ndozo bude bude na tomba Allah subhanahu wa ta'ala akirize mulimo guno era atwanguize ku Mande inshallah tujja kuba wano wiki 2 kiro obudde bw'ekiro Sheikh yagenze Makka inshallah, then ni Olwokutaano tubeera wano baada al-asri. Hayyakumullahu jami'a. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.